Under 20 Women Championship ez'omwaka guno okugibwako akawuuwo, ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira wano mu ggwanga ekya FUFA kikakasizza nga bwe kiri ekyetegefu okutegeka empaka zino. Amawanga mukaga okuli Uganda, Eritrea, Djibouti, Tanzania, Ethiopia ne Burundi gegagenda okwetaba mu mpaka zino. Honorable Florence Nakiwala Kiyingi ng'ono ye ssentebe w'olukiiko olutegesi olw'empaka zino agamba nti bagenda kuzitegeka ku mutindo gwa nsi yonna era nga bannayuganda basuubira empaka ennyuvu. It is a privilege for FUFA to host yet another CECAFA tournament. We are ready to make everyone feel at home. We have always been good hosts, and we are sure that the visitors have enjoyed their stay previously and they will continue enjoying the same in the Pearl of Africa. Empaka zino zaakuzanyibwa okuva ku lw'omukaga lwa ssabbiiti eno nga 3 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogujja. Honorable Florence Nakiwala Kiyingi agamba nti emipiira gyonna gyakuzanyibwa ku kisaawe kya FUFA Technical Centre e Njeru. Ono agamba amawanga agagenda okwetaba mu mpaka zino gagenda kutandika okutuuka wano mu ggwanga olwaleero. The first teams, Djibouti and Eritrea, will jet into the country tonight at midnight tonight, while Tanzania arrives first thing in the morning. So will follow other teams. Rogers Mulindwa ng'onaatula ku lukiiko lwa FUFA olw'oku ntikko agamba nti bagenda gobeera amateeka gonna agaateekebwawo okutangira ekirwadde kya COVID-19. And all visiting delegations must fully comply with our COVID-19 protocols. Some countries we are aware they have opened up. In Uganda it is still partial. So they must observe and they must comply. Amawanga 11 ge gali mu kitundu kya CECAFA era nga amawanga 5 okuli Rwanda, Kenya, Sudan, South Sudan ne Malawi tegagenda kwetaba mu mpaka zino.